Seka salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ekisiibo kikututte kitya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sinze nze kala alhamdulillah abasiraamu nno bonna mu nsi yonna yonna ekisiibo kibatambulire bulungi ate era manyi kibatambulira bulungi alhamdulillahi rabbil alamin. Omwezi gututambulira bulungi era tuli bulungi. Nebaza na buli muntu yenna gyali ajumbidde ekisiibo. Mwebale nnyo mwebalire ddala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Ki ekikuleetedde okubeera nti okola edduwa era nga ya mugaso ki? Si kindeetedde buli kati nze nkola nnyo edduwa tekiriiko mbunno obaddamu ki naye kati ate mulama baani topiki sirikamu boyi badde edduwa namuddala mu kaseera kano akalama baani kitukakatako oba kitugwanidde ng'edduwa eno edduwa tetekuba kulya tuba tusabira baafa kujjukirako abantu baffe ate ekirala Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano agamba abakumpi naffe abatuwulira buli kyetukola kyetwogera ate nga tetusobola okwogera okujjukira abaafa Allah abakendereze ku Kabuli bangi nnyo ffe tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu nsi muno ne mu famire n'emikwano gyaffe so Allah bw'akuwa enniya n'oyimirizaawo edduwa mu Ramadani eno webazangako ku Allah subhanahu wa ta'ala nze nyimirizaawo edduwa buli mwaka mba n'edduwa ate mbayo neya family nti nga 2 January nomba edduwa naye ate eno ya Ramadani kitukakatako ekitono oba olinamu ekitono riziki webazangako ku Allah subhanahu wa ta'ala kuba ate ffe tuyitamu bingi nnyo tutambula kiro tukola kiki kati mu kaseera kano tuba tulina kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala byonna byatukolera. Omukyala afumba da nekikaba musirikeko kali mutegedde omukyala afumba ddaako omukyala eddaako omukyala afumba buli kimu bwate omukyala wange si mukyala muwoowe kimukakatako okufumba futaali kimukakatako okukola ki buli kimu bubaka ki era ntanda ki gy'oyinza okusibirira abasiraamu n'abayimbi abasiraamu mu kino ekisiiro? Obubaka bwokka bwe nsobola okugamba abayimbi oba abasiraamu sirina nagamba bayimbi kuba ate bwe twogera ku bayimbi tuli batono nnyo kaŋŋambe basiraamu mu nsi yonna mbagamba ekintu kimu mwebaze Allah okubanga oli musiraamu webaze Allah okubanga wallahi oli musiraamu busiraamu kya bbeeyi bwe twogera ku kyebbeeyi ekyebbeeyi ekirimu nti bye tugenda okukola nayo bitono nnyo kati bw'otunuulira ne kuba kukola nnyo nti Kabako wazimba ku ttaka ddene naye ate bagenda okussa watono kitegeeza kiti nti obusiraamu kya bbeeyi nnyo nti ebisinga obungi tubirekana kwakira kuno obusiraamu kya bbeeyi nnyo mu nneeyisa mu buli kimu kati essaawa eno oyinza okutuuka ntera okiwulirako era mu bamaseka ne bagamba abantu bonna bonna kati essaawa eno tokyalabako bantu baleeta fujjo ku kiva ekitiibwa kiweebwa mu busiraamu enneeyisa ekyuka mu busiraamu ate olaba kati nange Kabakola Mabwani bwetuuka amakanzu gavaayo enkofiira n'enjambala n'embikkako kuvako evako libaamu naye ndibikkako kati Ramadani bwatuuka bingi nnyo byetusobola okuleka bingi nnyo naddala mu kaseera kano aka Ramadani bingi nnyo byetwerekereza kyova agamba nti busiraamu mpisa kyembasabamu abasiraamu mu Ramadani eno tukuume empisa zino tukuume enneeyisa eno tukuume n'enkolagana eno tukuume n'obumu ate era ayi katujumbire nnyo okubanga tuwulirizaako okuva amasheekha abo sheekha wabaako oba olina sheekha wa alhamdulillah mwebaze ajje wali osome ku dduwa ate ekirala tuyite emikwano tube n'emikwano mingi kati nze boolaba wano ndi mu dduwa bwe twogerera wano bangi nnyo bamasheeka bali awo babaani bonna abantu bali wano ku kiva kuba mukwano tukuuma omukwano guno ng'ate kibukuuma busiraamu abasiraamu tuli ba mikwano wante agamba mbu omusiraamu mukwano gwa musiraamu munene naye oyinza okusanga ng'ate omusiraamu mukwano gwa buli muntu tukuuma omukwano ogwo mu kaseera kano aka Ramadani ate tweyagaliza ate ekirala ekisembe bannaye tukuume nnyo haki zaffe mu Ramadani
baleke zibba ate bajja zibba tali basobola okutwala haki tetwalika okujjawo nga naawe nyini teweeterezanga naye haki twongere ozisuutasuuta oba olina kihaki kyo kati nga nina kahaki kange kadumuna nkakumba era nkagambe kati ali mukufumba tayagala namunyega bwogeza nageze nenkwatakwata kawo mu kiyungu nangobayo sebo tompa mateeka eno ekiyungu kyange nekyentegeeza nga kyo mukyo ndi mukula nange ndi awo nyini next to kahaki kange naye omuyambyeko okufumba embuzi zenzisala enyama zengitema era mubirabawo mujja kuba mubiraba alabaawo awo mumikutu nga biyita awo nga bakulaga kabakagisala mbuzi zisala ngitematema ate bujja obubi n'okukwata mpaata lwakubadde kati osanze amasanda gampeddeko bangubye obugobi mu kiyungu mbadde neekwasiza mu masanda tigwe saa tezinatuka olwopapa kiringaawaayi naye ngaekyo kyonna kyonna kwe kiva kusembeza mukwano eri haki oba naye twagala nnyo abaana baffe ate ekirala tusomesa abaana baffe tubannange tusomesa abaana baffe tubabuulire ekituufu kino kifu kino kibi kati waliwo emize egigenda mu ggwanga tugezeeko abantu babuulira buli kituufu abaana tubaleme kubanga ate tebagenda bisanga mu masomero abasomesa babeera n'abayizi naye omulimu gwabwe tubatwala kuyiga magezi tubatwale nga bamanyi kye balina okukola ate ekirala tutye nnyo Katonda bubaka ki bw'oyinza okusindikira bebekulu yagambye ye akyali ku medication buli watuuka mu kisiibo ye abeera ku medication omanye Ramadani baniya ate oyo sezaala wange mukyo waliwo n'emyaka egitakkirizibwa kusiiba waliwo omuntu ng'alinamu ekirwadde bingi nnyo nnyo bye bitasobola nakwogera wano waliwo ebintu ebitasobola nakukoonako wano kati bangamba wino okugamba nti kati kaabe ne mukyala nga tonamuwoowa Ramadani ebaamu amatankane si ye yekka ate no sigamba oyo nti jasinkoonyeko mukoonyo ate nowooyo nawalabye oyo maama wange muwoowe muwoowe naye mbadde nkubuulira ku buntu obutalina obugenda maaso oyinza okusanga nga sezaala wange mulwadde kalinamu ekirwadde ate niya eri niya nga bonogamba lo ayinza okuba talina lo nga lo talina ate nga bya lo bya niya ng'omusujja gutuuka ne gumuluma geba lo kuba naye kati ku makya saawa 5 mba siina energy naye weziwera saawa 9-10 vibe ebaawo nnyo so eba lo tukkiriza tugana ayinza okuba munaye talina lo ate nga ne lo eyo olina gisaba Allah subhanahu wa ta'ala so nange namba sezaala wange insha Allah ta'ala nange ndieno era njagala sebo osiibe oba nakwazika ku lo yange insha Allah ta'ala Bobi Wine yavuddeyo n'agamba ba artists okubeera creative nti industry yaffe temukyavaamu nnyo bayimbi bayimbanga edda ekyo kyogerako kingago yinza okikoonako naye kati ayinza okuba ba artist naye nga alina bayogerako kuba kati nagira nabye ne statement ya Bobi Wine nga talayinze kubajja wabula alayinze kuba yakolanga nabo mikwano gye we babeeranga mu race ayinza okuba agamba nno mikwano gye naye nga yakimanya eno nti we are doing good as the new generation ffe tukola bulungi nti ate betulabirako era mbadde musaba president tutumalamu maanyi sebo kuba kati mwe betulabirako bugamba mbu banno tebakyayimba tuba tujja kuggwamu ffe abamu ku maanyi naye nga we are doing the best kuba ffe nze kuva dda ndabidde kwabo nze sigendangako mu Lion Island sigendangako mu Firebase School sigendangako mu ki naye ntulabidde kwabo nze nava mu Good Life nengenda mu Team No Sleep kugamba abo betuze tulabirako so bwe kibanga kyekyo era nange guno mulanga gwembaga abanaye yabagambi muddeyo mu studio mugende mu studio yagaba bayimba tebayimanyi baza makulu tebakyali creative batuule kuba be buli kimu and creativity kati kiringa nze saawa eno bwengezaako okwogera byenjize ate saabiyigira kwabo
I created my own brand nenjireta on board. So what I created tubere sincere, tukirize tugane, tuongere mu creative. Sijja nange nkigumiza creative mutono onoonya omuntu nanga neyimba munga Kabako nabula nange mba munoonya omwo era wano waliwo omwana wane wange wano waliwo omwana muto bamuyita Kapiripiti namugamba gwe beera ng'oneetegereza. So mutuufu mu creative bannange twongere okubeera so creative engera bwe yayogedde nti kati tunoonyayo next Bobi Wine naabula ne tunoonya next Chameleone naabula ne tunoonya next Kabako naabula. So let's be creative. Tubeere creative tunoonyayo next Kabako. Nange mba munoonyeyo ne nnoonya omuntu kyankula neyejjamu amasaati n'atolontoka n'ayita mu stage tambuze. Ngezaako awo mwebali, they are doing good my friends. Waliwo abakola abaagala okolanga naye nga twetaaga akolanga. Kiringa bono ogenda mu ddwaliro n'obagaa njagala eddwaliro erinanzijanjaba omusujja ne bagaa tulina erikolanga. Tetwetaaga kikolanga, twetaaga yennyini omuntu ng'asobola okurepresentinga omuntu. Naye nga naffe esebeera mu ssaala zino mukulu president mu ssaala zange nange nsabira abayimbi bannange tweyongere okumanya kuba okumanya tekukoma ate tweyongere okuyiga ate nga okumanya n'okuyiga Katonda yalina tulina bisaba Katonda kuba bino ebitone bye tulimu ffenna is God's plan, it's God's idea, it's God's everything. So let's be creative like my principal said, tubere creative tuongere vibe muki acho okulimba kubi creative ntono naye okuyimba enyimba zo bafulumya naye just creative omuliro gukyabulamu. Olaba wakyaliwo wano owulira olutalo lwa up to now olutalo lukyasinza okunyumira abantu lwa Bebe Kulu na Chameleone, lwa Bebe Kulu na Bobi Wine. So twetaagamu abantu abamaanyi nze kuva ddanga manyi Bebe Kulu ne Chameleone, Bebe Kulu ne Bobi Wine bebeewalana, simanyiyo nabalala, siwuliranga era bw'ojja omulala ng'oleeta empalana audience ng'eggoberawo ng'egamba owalanye waaki Kabako, owalanye waaki. So let's be creative kuba ate creative yetuwa ssente. Abamu ffe twawuliranga ezo entalo za Bobi Wine nga tulowooza oba zaddala oba si zaddala naye nga ndabawo something which they are creating in audience. Tukyalakingamu kikyabulamuko era bwe ntoyo back stage ngendo tunulira nga mpulira omuliro gubulamu gubulamu. That's why era sebo nawe tukusaba komawo ku stage sebo, you are among of us sebo, oli omu ku ffe mukulu president komawo ku stage era tusaba gwe tukwatako yenna komawo sebo, terika kwa kato bw'oyogera ku kya wakati ze njogera ku Bobi Wine sogera ku Kyagulanyi sebo mukulu Bobi Wine komawo ku stage eno gye tuli terika kwa kato terika kwa kakulu ffenna tuli bukwa obuzibu komawo sebo kubeera n'ogwo omuliro gw'okuma tugwagala mu kuyimba kalina kuzina zinzo okiraba ng'akomyewo ko Bobi Wine nga mpulira vibe weri sebo komawo kuba naffe okomawo abamu ku ffe tukusaba kolabo ne tuga akomyewo katukube ya kakati walabye abawagizi bano bavuddeyo nga bagamba Spice Diana balina omuboycottinga olw'okuvaayo n'akola ne drop ey'ekivulu kya MK ekigenda okubeera erusiye. Mbadde sinnaba kubyetegeeza naye I've been watching around ne leero ndabyeko ka post akamu ne nkalagako mukyala wange nga kagamba mbu nga kalagako lisiiti gye yasasula ng'asasulira abantu naye mbadde njagala mu collectinga mukwano gwange just for that sake. Ogwo mutima mulungi nnyonnyo tegulimu mbu bannuupu tegulimu mbu kiki tegulimu waayi kuba ffenna tugenda e Dubai tugenda mu bantu abo tubeetaaga kitukakatako oba tokozesezza nuupu oba okozesezza nuupu kikakatako ne on behalf of that side gye mwogeddeko eya boycotting nkiraba era kisurroundinga boycotting Spice Diana naye it's all about I think teyayimira ku mazima ge omanyi bw'oyimirira ku mazima
bw'oyimirira ku mazima n'amazima gakuyimirirako bw'oyimirira bw'oti ku mazima mazima gali kweyimirira era nakyolako ng'oyo mukulu yakyogera oyo mukulu Kyagulanyi nti amazima bw'ogayimirirako naawe gali kuyimiriramu era gali kubeererawo. I think era bapimyemu ku minzaani lwaki mbatuteeri nti yasasula abantu batyamu si mu bubi nange nsobola era ne wendi wano nze batera okunkubira nga baagala kumbuukinga naye obuzibu bwe nakola nze Kabako oba kyenina nga nze mutima gwange nkolera nnyo abantu seekolera nga nze so mpuliriza nnyo abantu okusinga okwewulira kuba nze ndi omu kati abantu abo era njagala kakotinga eri mwannyinaze wuliriza nnyo abantu kye boogera bayinza okuba balina kye bategeeza kuba once upon a time abantu abo bennyininyini bakulabyeko emagere oli mwannyina wa mukulu abaana bakuyita senga w'abaana namukwaya kati abaana abo n'abalala bafaanana ng'obwo bakyayine obulumi. Recently mu nsonyiwemu waliwo omwana omu yakwatibwa mu konvoyi ya Spice wano bamuyita Bobby Young. Wenjogerera essaawa eno ali Luzira ali apa abantu munaye Spice tebaagala bintu bingi baagala ebyo byolaba n'ogenda n'olambula ku muntu Luzira n'omubongako novaayo kyebaagala kyokka ebisigaye tebaagala tebaali mukutte na mistake yonna kuba okugenda okuyimba ewaani MK temuli kuba MK oyinza n'okugendayo nga tafunye bantu okitegere temuli MK alinga bw'onooyimbira Kabako kyekyenjawulo n'ogenda oyimbira Kabako naye baagala bamanye emabega eno weeyisangaani kuba kati omuntu gwagenda okuyimbira Spice si mukwano gw'MK mukwano gwa father kati mukwano gwa father mwannyina wa father ebakulaba ng'ogenza oyimbidde wali batyamu kuba ate era nzijukira ne ku table nze saayimba ku show ya Spice nga waliwo awo obuntuntu bwe saategera bwe baazannya naye mu audience ekyasinga okundeeta wallahi njogera mazima nawulira nti Kyagulanyi ajja nawulira nti Babby ajja abantu baagala ogwo omukwano gwe nnyininyini gwa keepinga gwobuga abantu tebaagala mu faking abantu tebaagala faking so abakyogedde abo balina ensonga balaba abafakinga abalimbalimba naye ngeno ensi mwe tuli amma mwanyimaze mulimu okukola ssente mulimu n'amazima mulimu okuba nga olina mukwano go nga mulimu ate bannaye ensolo ekugwa ku liiso ensolo eyo nayo n'ensolo egwa ku liiso ng'omanya problem tunuulira nnyo abakwagala labira nnyo abakwagala kuba kati wano ate woolaga weewazibwa ennyo kuba ate ba Spice Diana munnange yennyininyini esho eyali ejjudde banno kati we balaba ate ng'agenda wemuke ensi etyamukko yet we are not in politics right ano ate Spice si munnabyabufuzi naye abantu baagala okulaba ng'oweeyingamu ng'opimapimamuko ng'obasasula so kye naalirabyemu nange ekintu kimu ekyemukete ne bwagera n'ayimba kuba anoonya ssente wamaddako ekka emabega otereze byemabega ne bwogera n'oyimba neesooka otereezemuka waliwo awo obuntuntu nange bwendaba ne ŋŋamba owaaye bwetaaga oterezaamu butereezeterezeemu awo obuntuntu bwekyekingemu kuba ate oli mwannyoko saana okuddayo enkeera n'omugaba munnaye nabadde nnoonya riziki oyo nno mwana musiraamu oyo era kamutolere ku salaamu gambe salamatullahi wa barakatu wetereze mwannyinaze wamma eno ensi yo ddala tobaako kyolowooza bakwagala nnyo tebasobola nakuboyikootinga just abantu baatiddemukko ne balowooza omwana yagyeko baleeti adduka obubaka bw'obusembayo yalekerawo n'okulumba Amerika ate era ekirungi kyekinsanyusa mwannyinaze takyalumba Amerika omanyi buli wolumba Amerika oba n'obusungu bungi ekirungi takyalumba Amerika kati so I'm so happy for that ate obubaka bwensembayo okuwa eri buli muntu aleba nembeera wa mazima beera real ne recently nawulidde mwannyinaze oyo waliwo omuwagizi oba yamukubye
abawagizi oba yamukonye bukonye waliwo ekyamuguddeko mwannyinaze naye kwe kiva kyonna kyonna wamma bagaliza ennaku enkulu tugenda mu weekend tulina zi Easter zijja nakano nkayisaawo nkabagamba gwe woolaba Yusufu toyingira kuba Yusufu yali mu Ramadhani naye woolaba Kabako yaba anoonya riziki ya Yusufu yingira kuba yajja kubajja anytime Kabako. Masha Allah mbagaliza mwenna ate mwekuume abavuga speed abatambula mwenna muvuge bulungi banyinaze baganda bange mikwano gyange mwekuume musobole okutuuka ku buwanguzi ate obuwanguzi buba bulamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala mu kaseera kano atusonyiwe fenna ate atukendereze ne ku mitawaana ate asonyiwe n'abaatufaako bonna gye bali mu kabuli abakendereze ku bibonye inshallah ta'ala. Alhamdulillah.